kakati tugane tubeera nga tuyina obuvunaanyizibwa kate nga abantu abajja ne batuwa amaloboozi era ennaku gye balina gye tuli kubeera nti eddoboozi balikuwa n'otalikola ki n'otalikozesa kate nga gwe olina eddoboozi kitegeeza nti kati omanyi nti nno gwe kamiliyoni ne bosigale wakane n'ogamba tugende okimanyi abantu bangi abasonga mbere nga bawulidde eddoboozi ero nga ligamba tusonge mbere wadde nti ate kiba kyakabi nnyo n'ovaayo n'odda ku match ne tumakinga ku front line kuba kitegeeza nti nno bwe balabako abantu b'obuvunaanyizibwa ngaabo ekikulu muganda wange lwakuba nti nno bano abasajja babebekulu bayawula mu industry okitegeera babebekulu bayawula mu industry batya anti ebyokuyimba babivaako ate bakyeyita bayimbi bebekulu si muyimbi ate kati industry gyetwagala ogitwala ali South Africa akola alubamu mpya katugirinde kuba tumwagaliza bisinga naye kyeyagaliza singa akyagaliza abamanyi okuyimba omusinga singa ate tuli wala nedda amanyi naye waliwo abamusinga singa kati ekyo kyogedde ekyo kati nze muganda nge ebyaddala kati nze ndaba wano nga sikwewana with due respect Bebe is our elder industry naginako omukono is a good man by the way naye njogera kati to be open nze kati mpa Bebe mu freestyle awo muteekewo just gwe mumpe nga Bebe newe mpa oba 10 baba meka naye mutuwe freestyle awo wetukwasa Bebekulu mu battle mugana muve ndabane mwekikulu mwati ne bemuyita battle temubitegera muyita battle emwe ati kati mwe mugemu atenga ne Michael yakulema kati gwe kankuleke Michael kubanga nonyeza ekijja mu kyenzo ogana kikola ki nekimbula kuba kati bino byenjogerako bya kigezi ndowooza kubanga bino njogera with respect nga bonogamba nti nno nga bonogamba nti kituufu Museveni atufuze bulungi we appreciate Museveni otufuze naye waliwo ekibulamu era kyekibulamu kyetwagala abazzukulu ab'okuzizza bwogamba nti bazzukulu bo kubanga bobo bakkirizamu nga n'ekigambo kyogera nti muli bazzukulu bange dini lwaki bazzukulu bo tobawa space bakulageko nti bazzukulu bo bageze era babeteefuteefu okulaba nga baggusa omulimu gwe batandika ababebe bo bali off kati bebe okubeera gwe naawe kati kankwe kati kino kankigambe bebe just keno message egenda gyali as my elder gano magezi just Bebe kulu singa abadde bakola campaign nga balwanira kuyimba nga kapezi bakola za kuyimba Bebe kulu singa mugagga okusinga bwali kati singa Bebe kulu yali abulira njiri ya kuyimba ne banne singa Bebe kulu yeka nga singa andi kati kankulage singa Bebe kulu ayina amanya gajuza abantu embale abantu omutwalo gumu mu lunaku lumu nga asobola bakunganya abafuna milioni 10 waliwo president afuna omusaala ogwo buli mwezi kitegeeza mwezi akolamu ebivulu bimeka bingi bwaba omwezi akozemu ebivulu 10 ngafuna milioni 10 ze sente meka sikeka wumbi akakompita kakolya mwezi gumu kati kyeki mutwala mu government and kyeki efula nti nze nzikiriza muno nono oba ofuuse muntu asabiriza kitegeeza oyina we wakoma ate n'otayagaliza naye nga ate olisonza okubanga wayagalizaako okitegeera kubanga ffe wano twandibadde nga babebe bantu abagamba nti zino battle ffe twazitandika kati bano babafana ate tebabatolinga naffe tubaleete ba business gino tubaleete ba conscience tulabe naye kati buli kintu kyonna bo kye bataliimu kiba tekiriiyo buli kintu bonna bo kye bataliimu tebalitula ku butebe bajje balabe bo kye bataliimu tekikola ki tekiba kyakabi bo kye batakomentinzeeko tekiba kyakabi kati ffe eggwanga kibula bagamba abo bali underrated kubanga ffe tetusobola bintu nze sobola bintu bya ntalo kwago vanku gwanga nga n'omuntu akola ekituufu waliwo abajja mu message mu comment bamugamba osinika ebinnyo naye ng'oli yadduse n'awangula ekikopo nti tewali recognition yonna gyonoga nti gavumenti evuddeyo barecognizinga omuntu gundi kati n'abalala bakole ennyo nga bulaba abatanzania badde amandi nno bayimba kinammwe mukimanyi naye baliko gavumenti ebayamba nako kale abayimbi mujje mutuwe ebirowoozo byammwe kuba mutambula amawanga mutwagala eggwanga muliteke abanigeria tebatulaze ekifaananyi ekyo abanigeria batuse ne ku platform ezimu nga tebasobola yemba naye nga bakabye erinnya amannya g'amaanyi naye nga ziri platform z'abayimbi ne bateekayo sente ne bagulira era basudde ebintu bingi abaana abo abanigeria kubanga batuusa abamerica ne bagamba what a fuck mutugamba mutya mbu nno gundi awangudde simanatist era awadi ezimu America zaagwa kubanga baba America bali bamanyiza abwa awadi kati bano ne bagala awadi zitunde ne mu Africa waliwo abayimbi abamu be bawaza awadi mwezi awadi ezive Bulaya nga bakuwa awadi batunda awadi zaabwe mu ggwanga lyammwe
nenga tebakuwadde award kuba oyimba nnyo kubanga okoze nnyo nenga bakuwadde award kubanga osobola ogitunda okitegeera nti award bono giwa bebe wa showbiz agenda gitwala ne wemulire emmere abagambe nagiwangudde okitegeera naye saawa eno singa music ali kweyo level bro nga sente zitukula nga bebe ye muntu asobola kutula nga alina abaana nkaaga oba 3 nga omwana omwe alina olimba mu MTN luleeta billioni buli mwezi nga alina omwana mu Airtel alina abaana bano bakola ebivulu bano bagira bati eno gagamero bandi eno gundi kwegamba nga amaanyi tuli ku level ya music as music government kwa hiyo okuyimba mwoyo ne kati babebe okuyimba bo bagala mu bitibwa bwe mujja nga babayita nga bagamba abaana abo bayimba bageza ne mani fetu akuba gundi Tanzania Kenya katenga nze kugamba gwereto mu Tanzania gwe wesiga aliko kati omuteke wali kati nze sivimba mbolokuba nagenda ke Kenya nze sivimba mbolokuba nagenda kuguni mvimba lwakuba ndi kumubi mu lulimi lwange gwereto olulo era kyobola bampaka n'omuntu ajjambu nyimba nnyo oyimba luzungu oyimba lulimi tolutegeera nze nyimba lwange Luganda lwenku challenging that's first kyobola nti gwomuyimbi ajja okunchallenge soko omanyi nti ogenda kunkubira mu lulimi lwange ziri endala zibatangize tutamanyize tuyimba nga nnemi empya noga nti kati kano kamba kubemu mu lulimi luno naye bye bategere bagenda okukakaza mtu oli wakabingo oyingidde olumiro kati saawa eno bro ife singa tuli ku international level singa babebe kuru babadde balwanirira babadde bakola campaign ya music okitegeera nga tunga nga bono gamba tuwana corporate ekole okitegeera nga bono gamba tuwana tulabenge nga kino kibabwe ekiti ebivulu standarding ebabwe eti bino nga bo biti bo bali ku kintu kimu bwaba yakola show bwaba yaliko kyovula nti bosa nga n'omusajja ngoyo omusajja mukulu nenga akola listi nga kyasimbe nga bono nti omwaka guno neba naye chibi listi yagamba tukula kuzamba yimbi manyi mugana nange anti emyaka gite jina kola ebyo anti ye muyimbi gwe muyimbi tosobola kusala mpaka za kuyimba tosobola kuba n'ennyimba zoyimba tezolonda teziriyo nati tetuganye naye kati eggwanga liganyulwamu kigwe mbyokola byonna byebyo byokola gwokola otya ekintu ng'abantu nga 5 bagamba tekiriyo omanyi buli kintu kibaako emyaka nga kirungi ne nga kiriko emyaka kakati oloba mudra bakole ki ogamba gozaala music ogamba olina emyaka 5 gwomaze mu music ogamba ate okyakola ebyo gwe kati ebyo bituganyirwamu weyo campaign kyogamba ina gyetwala music wa Uganda okwambala ekyo kiri oke sikikwatako kubanga yo fashion era bebe kuru ye muntu gwempa respect mu level yokuba nti akipinga looks z'omuyimbi bwatyo bwalina okuba okitegeera kyobola bebe oyogola baweze emyaka 5 bebe aweze emyaka 5 netoyinza kikkiriza gwegenda bebe mukulu wa bakamiri naye mugato mugutosa muyimiriza na bakamiri n'ogamba nti ate bebe ye mukulu kuba bebe alinga abaya ongomizo omuntu n'abantu abakava mu America kisajja kimanyi outlook okitegeera kati bebe ebyeswaga byakula nga amanyi kuzimba kola kiyamanyi nti ne mu music bikola ki ate ne gwanga Uganda ebya showbiz ebyo bikola ne bibirimba n'abaana abato bana abakajja kyaba oyimba obuzo omuntu abayimbi abaddala abakuba bannakinkubo gambo gino tojja sanga yugo kubolooza abatraining akatimbo ajja gasiba manyabo bekula muziki tayina music amuyina naye ate we yakoma golaba ina we yeyongerako golaba ina kyeyongera kazi nga bono gamba nti no music fraternity nina wendi tuina campaign artist nzimbye yo unity artist nzimbye hope mu bayimbi bana artist nsambasakidde ama studio at least nkoze ekigolaba waliwo ekintu kyakola for the artist or for the music yatuuka kiroto kye yakituuka anti bogwa bakituuka then industry yeko yojiga lwate ntoda mu claiming nti oli wakabi okusinga omulala ate toddamu kumaka tufata abajja nego singa mumanyi olutalo olulyawo enewe byakunyonyola batuka nabo babitegeera muleka kati bafana nga tumaliza omukulu Mikiwai ali mu kalina shop kujya payi ne bipande batani so picture tamanya ani amu afuso obwettimu ya jai pande bye era labika ina byategese nabo kati be babijja kati bwabanga anti byebiri mu industry byembagamba byebyo biri mu industry byembagamba kati ngate kyangu nyo industry erimo okutesa byembaga singa babebe industry bali kwatadda mikono singa bitebibera mu industry anti yagamba nti mukulu tobulanga agamba nze kamiliyoni muto wange Bobi Wine muto wange ne kati temuwulira nange mwennyini mumanyinga elda waffe anti obukulu gotomulanga agamba abo bato bange era mulanga agamba Bobi Wine muto wange bisimugamba nkobbi akubira ngoma nozi ati batategeera kati ate bone basigala nga bakyali ku kiri ekintu bro
nze wano muganda wange nze banange kino njagala bane obanfukamire wansi nsaba abantu baffe bane tulekerawo okuswala abaana ba maama mujjukira wano conscience lwajje wano lwakuba nali Dubai nalina kashe Dubai awo ne conscience yajja wano abayimbi ne bajja oba bamakade abani baaliwa abasajja bajja ku stage okundala bobutambi nemwe bana Uganda bane muyige namwe tewuddamu kusudia abantu kituufu banene ne babajjire mu budde balina okujja musibuli wamu nti balina obeerawo buli wamu ewamu muleka abantu bano bemuloza abali underrated mubawe mujjawulira gwe ne kati mugenda ne muleta abantu abamu ku stage those people can't do freestyling kati conscience era still myaka jajja jonna akomyewo nga abalaba era yaddeyo nga bamubakoze naye kola bamubakoze kineye boziwulira oba noziya wana buli kati ne kati mama yakola n'omukulu Palaso